Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Mutuku. Mutuku. Tuku. Mutuku. 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 Yesu mutuku. O sunny day, O sunny day, I Yesu, O sunny day, O sunny day, O sunny day, Yesu, O sunny day. Thank you, Jesus. 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 We bless you, Lord. We bless the holy name. We love you, God. We love you, Jesus. We worship the Holy Spirit because Holy Spirit is here right now. Let us worship the name of the Lord. Let us bless the name of Jesus. Let us call upon the name of Jesus, for He is here right now. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you. We bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo. Olwaleero tugenda kubeera nga tweyongera okuyiga ku masajja Yesu. Tugenda kubeera nga tulaba obulamu bwaffe kiki kye lwetaaga. Twagala okulaba kiki kye weetaaga. Obulamu tubulabye nga butawaanya, ng'omuntu agamba naakola ntya nze okufuna emirembe, naakola ntya okubeera nga nange neeyagala ng'abalala bwe beeyagala. Tubadde tuyiga nga tuva mu byawandiikibwa byaffe mu Matayo essula 11 olunyiriri olwa 29. Abantu mbalabye nga bagezaako okuyiga okufolowinga bulungi nnyo bye tuyiga. Era olunaku olwaleero twagala tugende mu maaso nga tweyongera. Omuntu oyinza okubuuza n'ogamba bannange, Yesu ayinza kunkolera ki? Nange nnyinza okugamba nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri kitaawe okuggyako ng'ayise mu Yesu.
eyo Yokana 14 n'olunyiriri olw'omukaaga. Twagala tubeere nga tuddayo nga bwe twezza obwenkulumu nga tulaba obulamu bwa Yesu na Yesu kiddala kyayinza okutuyamba. Tulabye obulamu bwaffe abooluganda, obulamu okubeerera ddala n'eddembe, obulamu okuwummula nga okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, ng'omulokozi wange, nga nzikiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wange. Ate ne nkitegeeza olunaku lw'okkiriza Yesu ng'omulokozi wo oba otandise olugendo olw'obulokozi bwo, olw'obulokole ng'olokose. Era olunaku olwaleero nga tetunnaba kweyongerayo, njagala okubalamusaako abooluganda. Mbalamusizza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo era nga mbaagala nnyo. Abooluganda, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwagira obuweereza. Era bw'obeera eyo ng'oyagala okuwagira obuweereza, puroguramu zino eza TV, obuweereza obw'enjiri ey'ebweru, obuweereza obw'ekkanisa, Mukama akuwa omukisa. Enjiri yeetaaga abawanirizi. Kyova olaba nti bw'oba olaba ku TV olaba support the ministry, donate to the ministry, give your seed, siga ensigo olw'omulimu. Omulimu guno gw'olaba gutuuka ku bantu bangi, ate si mu nsi emu yokka oba Uganda yokka, but all over the world. Kubanga because people are following on the media, on YouTube. You can go on the YouTube. If you miss the TV programs, you can always go on YouTube, go on Facebook, go on Instagram, Twitter. There are many medias there. For us, because God called us to preach, go ye into the whole world and preach the name Jesus and preach the gospel. Therefore, we are here to preach the word of God. It is the word of God. Tuli wano tubuulira enjiri, tubuulira ekigambo kya Katonda, ekigambo ekisumulula, ekigambo ekireeta eddembe, ekigambo ekireeta obulamu, ekigambo ekizzaamu amaanyi, ekigambo ky'osabiramu n'ofuna eky'okuddamu. Owooluganda gwe nange, nga bwe twakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe, tugenda kubeerako ebigambo bye tuwulira. Abooluganda, tusaba, bw'olaba ku TV kuliko ennamba ezikugamba nti kuba essimu bw'oba oyagala endagiriro ya kyaki, kuba ennamba eyo, bakulagirire ekkanisa weeri. Mu butuufu tusaba, era kitukoze bulungi. Mu wiiki yonna tulina activities ng'ezo z'olaba. Tulina okusaba okw'amalya g'emisana, tulina okusaba okw'abaweereza buli nkya. Ne bw'obeera yonna yonna gy'oli ng'oyagala okusabira, gwe leeta prayer request yo, tujja kusaba ffenna. Tubadde ne overnight endi y'omwezi, ate nga n'amakanisa amalala ne branches zonna zirina okusaba buli wamu, n'amakanisa gonna, amakanisa mangi, naye nga amakanisa gonna agabuulira ekigambo kya Katonda gyegali. Naye nga twagala okukubiriza nti jangu tusabeko ffenna, jangu owagira omulimu gwa Katonda. Olaba enjiri egenda mu maaso kati ng'olunaku olwaleero, giwulirize. Bw'ogenda ku YouTube n'oteekamu May Kawaala oba n'ometeekamu May Gary Kawaala oba May Jerry Kawaala, buli omu alina erinnya eryo ngeri gy'aliyita, oba May Kawaala, kikwanguyire. Genda ku YouTube ofuneyo enjiri ate ogyongereyo. Naye ng'ate buli lunaku osobola okugendayo n'osangayo enjiri era n'ogiwuliriza ng'era bw'ogiraba wano bw'ogiwuliriza, ate era n'osobola ogisharinga n'ogabana n'abalala. Naye ekigendererwa ki? Ekigendererwa twagala okweyongera okumanya Katonda, twagala okweyongera okumumanya n'okumutegeera, kwe kumunoonya. Kyova olaba tubuulira ku Yesu, tubuulira ku bigambo bya Yesu, omwana omu eyaliwo okuva ku ntandikwa. Bayibuli egamba nti n'ensi nga tennaba kubeerawo, Yesu yaliwo, n'abeerako gye tuli, n'abeera kigambo, n'abeera awali Katonda, n'ajja mu matwale. Awo noobeera mu Yokana essuula esooka,
tuyogera ku Yesu kubanga tukizudde nti bwe tugoberera ebigere bya Yesu mwe muli okuwummula, mwe muli amazima, mwe muli obulamu, mwe muli eddembe. Yesu mwe muli okufuna essuubi nate obulamu bwo ne buddawo nga bulungi bulamba. Kale mbadde nkweyanjulira ne nkugamba akatabo ak'abafumbo kaako akatabo kafuluma bangi bakaagala second edition nayo ewedde nayo jjajiraba ey'akatabo ako ak'abafumbo ekyama ekiri emabega w'obufumbo. Katonda era bw'awadde omukisa ne tulaba nti nno obufumbo kyekyo Katonda kyakuwa obuwa gw'okyekolera. Obufumbo bwa njawulo ffenna tufumbirwa, n'ofumbirwa omwami wo n'oli n'awasa omukyala we, naye ne weesanga nga obufumbo gw'otema omusingi gw'obufumbo bwo mu Katonda, era nga bw'onoonya Katonda nga bw'osaba ogenda okunyumirwa ki obufumbo. Mukama yanteekako n'ampa ekisa eky'okuwandiika ebigambo eby'obufumbo ng'omukisa Katonda gwe yampa. Luli nabawa obujulizi ne mbagamba nti bannaaye mwami Pastor Kawaala nga tannaba kuva mu nsi twali naye emyaka 33 ye nafumba mu maka, era ekyo nkyenyumiririzaamu ne mbagamba olowooza temwalimu mitawaana na bizibu nga bijja, naye obuwanguzi buva eri ani? Mu Yesu mwemwe wetufunira obuwanguzi, kubanga buli we tuyiga Yesu atulaga amakubo amatuufu. Kakati abo obutabo bwe buli. Waliwo akatabo akalala akafulumye kagamba nti omutima ogwannamaddala ogwa Katonda eri abantu be ab'obulamu obulina ekigendererwa. Kati Katonda yatuyita lwa kigendererwa, naye waliwo omutima gwa Katonda oguli genuine, God's genuine heart for a purposed life. Bwe kayitibwa bwe kati, for a purposed life. Ogenda kalaba kafulumye era nako kagenda kugasa nnyo obulamu bwaffe. Kategeeza ki? Akatabo kano kalaga nti omuntu nga ggwe weetaaga Katonda kubanga yalina omutima, yamanya omutima gwo, yamanya omutima gwange. Naye mu nsi muno bwe tulokoka Katonda n'amala akyusa omutima gwo n'akyusa omutima gwange, n'osanga omuntu alina omutima gwa Katonda mu butuufu owummula. Kyova olaba kyetuyigako Yesu nti bwe nfuna Yesu mu mutima gwange ne muyingiza mu mutima gwange n'abeera mu nze nange ne mbeera mu ye, ne tumala tukwatagana, omutima gwange guwummula, omutima gwo guwummula, omitima gyaffe giba n'emirembe. Ekyawandiikibwa ekyo mmanyi nti tukisomye ne tukirowoozezaako ne tukifumintirizaako ne tukyezza obwenkulumu. Okuzza obwenkulumu kwe kubeera nti okisoma n'omala n'otuula n'okirowoolezaamu, ate bw'omala okirowoolezaamu n'obeera ng'okifumintiriza buziba. Ekigambo kyokka ky'ogenda okufunamu mu Bayibuli kyekigambo ky'osomye ate n'okirowoolezaamu, kyekigambo ky'osomye n'okifumintirizaamu buziba. Wali obaddeko awo ng'olina ebirowoozo ne bikutwala buziba, n'otandika ng'okubeera ng'alaba ka vidiyo, ogenda okwekanga nga byolowooza tebiriiyo. Naye kaakati wano tulina ekigambo kya Katonda mu Bayibuli, tulina Yesu gwe tuyigako, tuyiga ku kigambo kya Katonda nti n'ekigambo kino eky'amateeka mu Yesu 8 tekiivenga mu kamwako, naye buli lw'onookisomanga emisana n'ekiro, Bayibuli kyegamba emisana n'ekiro, n'okirowoolezaamu n'okifumintiririzaamu, bw'otyo bw'onoosobolanga okwekuuma byonna nga bwe biri ebikirimu era oweebwa omukisa. Tugezaako okuddayo emabega mu series ze tubadde tujja nga tuyiga bwe bityo by'ebigambo ebirimu. Kakati omuntu eyakatuuka wano nga gwe wakatandika otwegattako okuyiga ku kye tubadde tusoma, tuli mu kigambo kya Katonda. Omuntu ng'olokose oteekwa okubeera nga otandika obulamu bwe weekolera mu Katonda. Olina okubeera omuntu omujjumbiza okusoma Bayibuli, omuntu omujjumbiza obutaleka nga yogenda kukuŋŋaana Bayibuli ekitugamba, omuntu omusabi,
osabira mu byawandiikibwa. Kyova olaba nti tuba tulina okubeera nga tusoma bayibuli emisana n'ekiro. Ekyo kiringa bw'omera akakerenda, naye ng'ate mu byawandiikibwa ekyawandiikibwa kigamba nti ekigambo kya Katonda ddagala. Ebyawandiikibwa kakerenda. Wali osomye ku bayibuli, ebayibuli bw'ogisoma owulira nga omutima gwo, omwoyo gwo gudda engulu. Owulira nga ekigambo bw'okisoma kizuukusa emmeeme eyo. Bw'osoma ku bigambo bya Yesu n'omulabira ddala ng'akugamba, ng'ayogera gy'oli mu byawandiikibwa nti nze kubo n'amazima n'obulamu, tewali wajja eri kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Nze jjo n'emirembe gyonna mbeera bumu, bye nakolanga edda ne kaakano nakola ki? N'abikola. Nti kale bw'atyo Katonda bwe yawaayo omwana we bwe yayagala ensi n'okuwaayo, n'awaayo omwana we omu Yesu Kristo, nga buli amukkiriza taabulenga naye afuna obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. N'agamba nti mu Matayo 11:28 Yesu agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange naakola ki? N'abawummuza. Eno y'enjiri, ebigambo bye tuzze nga tuyiga, series ze tuzze nga tuyiga. N'agamba nti mwetikke ekikoligo kyange ekyangu muyigire ku nze. Mwetikke ekikoligo kyange ekyangu muyigire ku nze, kubanga nze ndi muteefu ate muwombeefu mu mutima, nammwe mulifuna ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Bino nno bye bigambo bye tuzze nga tuyiga eyakatwegattako. Olunaku olwaleero wano mu kkanisa obadde wakatwegattako, naawe ayakatwegattako mu programs eza TV. Tuzze tuyiga ebigambo bino, kati tuddayo ne twezzaamu obwenkulumu n'ebyawandiikibwa. Bw'owulira ekyawandiikibwa ng'okiwandiika, kubanga kikuyamba nti woddayo osoma naawe n'ogamba Yesu yali agamba ki wano? Nti ye kubanga muteefu mu mutima gwe ate muwombeefu. Ate n'amala n'atakoma ku ekyo n'agamba nti nammwe munaafuna okuwummula mu myoyo gyammwe. Owooluganda bwe nkubuuza, ani atayagala kuwummula? Ani atayagala kubeera na mirembe mu ye? Obudde okuziba abantu tutambula ng'abantu eddembe libabuze. Osanga omuntu ng'ayogera yekka nga talina ddembe. Naye ani atayagala kubeera na ddembe? Ffenna twagala emirembe. Naye kiki ekitubuza emirembe? Kubanga twetaaga Yesu. Buli lw'owulira nga mu mutima gwo ng'olina enkenyera ng'obuliddwa emirembe, kyeweetaaga ky'ekigambo kya Katonda. Buli lw'embeera nga nninga eyeeraliikirira, waliwo ebintiisa oluusi tobitegeera. Wali obaddeko awo n'otandika okutya n'otandika okweraliikirira naye nga tewaliwo na kikutiisa. Kiweetaaga bayibuli. Weetaaga genda mu bayibuli n'osoma ebyawandiikibwa, n'osoma ku Yesu. Agamba jangu gye ndi ng'okooye. Olabika okooye, kiwava wabeera okweraliikirira. Naye ate ye mu Yokana 14 atugambye nti emitima gyammwe tegyeraliikirira. Mukkirize Katonda, nange mukole ki? Munzikirize. Ebyawandiikibwa ebisinga by'olaba Yesu atugaana okweraliikirira. Ebyawandiikibwa bitugaana okweraliikirira. Katonda atugaana okweraliikirira. Naye olaba ne mu Bafiripi 4:6 ekyo ekyawandiikibwa tukisoma buli ssaawa nti temweraliikiriranga. Naye bukyo gw'okweraliikirira waakiri weebaze bwebaza. Kale akugamba nti ne mweyo embeera gy'olimu olwaleero nkulaba ng'embeera ekuyitiriddeko ekuzimbyeko akayumba. Naye agamba nti ne mwene embeera nti bwebaza teweeraliikirira. Nti naye mu kumusaba n'omukwebaza nti ate ensonga eyo gimutegeeze. Kakati ebigambo eby'obulokozi lugendo. Waliwo bye twetaaga okukola, waliwo kye twetaaga okuyiga okukola, tulyoke tutambulire mu kuwummula, tutambulire mu ki? Mu mirembe egya Yesu. Yesu yakola, yaweereza, naye atugamba nti ye yali mukkakkamu mu mutima gwe, ate era yali muteefu, yali muwombeefu. Kakati ekyo nga kye kimuwa okuwummula mu ye. Kakati bwe tuba tuyiga, ffe twalaba ne tugamba Yesu nga yatomerwanga, bintu bingi nnyo nga ebyamutuukangako, nga yasoomoozebwanga,
nga yavumibwa n'atuukibwa n'okubibwa n'atuuka okutuukira ddala ku musaalaba okufiirira gwe naki nange naye nga yayita mu bizibu bingi naye Yesu asigala atugamba nti mwetikke ekikoligo kyange ekyangu kubanga nze ndi muteefu ate omuwombeefu mu mutima nammwe munaafuna ekiwummulo mu myoyo gyammwe. Owooluganda kino kyakubikkulirwa osobola okubeera mu nsi eno nga oyita mu by'oyitamu ebisoomooza okukyayibwa okugaanibwa okuvumibwa okubbibwa byonna byonna endwadde naye ate ng'olina obuteefu mu ggwe ng'olina obukakamu mu ggwe obuwombeefu mu ggwe ate muli ng'olina okuwummula mu ggwe. Oyina Yesu kubanga atugamba kakati ebyo byenjogeddeko amannya byebikoligo naye ate bw'ojja eri Yesu agamba nti jangu kubanga okooye ebikoligo bino bingi okooye ebikoligo ebiri naye ate bw'obeera mu nze olw'okuba nga ndi mukakkamu ate muteefu ogenda kufuna ki okuwummula. Bw'obeera mu Yesu osobola okulaba ng'embeera ogirabako naye embeera nga togiraba weekumira kubanga oyina Yesu mu ggwe ng'obuteefu bwo mu Katonda bukuleetera eddembe ng'omanyi ekyokukola kyekiriwa. Mukama agambye teweeraliikirira. Kakati okubeera omuwulize omuwombeefu bwe buteeraliikirira ekitegeeza owulidde Katonda togenda kukola ki kweraliikirira. Naye owange gw'okiyita kyangu omuntu mulaba abuuza n'okubuuza n'agamba ye nnyabo olowooza kyangu omanyi ne byempitamu omutuufu ate nga sibimanyi naye Katonda yennyini akyogerako akimanyi ky'oyitamu ate ne bwe kyabadde tekinnatuuka yakitegedde. Kakati ye emboozi ya Katonda egamba nti bw'obeera n'okukkiriza mu Katonda mu kigambo kye n'omala okkiriza n'otambulira ku ekyo kyayogera mu Bayibuli nti mujje gye ndi mmwe abakooye kakati n'omala owulira olunaku olwaleero n'ojja kubanga okooye n'ogamba nze Yesu nkooye bino byonna naye nzize eri ggwe omuteefu era omuwombeefu njagala kumpummuza kubanga Yesu yawummuza. Kakati awo kitegeeza oli muwombeefu kubanga omuwombeefu ye muwulize oli mukakkamu kitegeeza gw'omukakkamu gw'owulira eddoboozi lya Katonda n'okkakkana n'ogamba lekooti kaŋŋende eri Yesu andokole. Ye yekka lyekkubo n'amazima n'obulamu nti jjo n'emirembe gyonna abeera bumu ye takyuka. Ekigambo kya Katonda jjo n'emirembe gyonna kibeera bumu tekikyuka. Kakati bwe obuwulize bwo kwe kukola ekyo Katonda kyagamba. Obuwulize bwo gw'atannalokoka kwe kuwulira eddoboozi lya Mukama n'owulira n'okkakkana n'ojja n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Era olunaku olwaleero nzikiriza nti Mukama alina amaanyi omwoyo omutukuvu ku bulamu bwo agamba mu linnya erya Yesu gamba olunaku olwaleero Mukama nkwetaaga njagala kuwummula mu mutima gwange nkwetaaga olwaleero wummuza obulamu bwange Mukama nkwetaaga njigiriza okusoma Bayibuli Mukama nkwetaaga nsazeewo leero okutwala oyingire mu mutima gwange nange mbeere mu ggwe ndyoke nsabe byensaba okuyita mu kigambo binkolerwe. Awo nno oli muweereze gamba mu linnya erya Yesu olwaleero Yesu nkutwala okubeera omulokozi wange era olunaku olwaleero ntandise olugendo lwange mu Katonda nkwagala beera mu nze nange mbeere mu ggwe olwo bwe naasaba byonna byenkolebwe. Eyo nno ye Yokana 15:7 naluli gye twayigako. Era abooluganda tugenda kulaba nti omuntu omuwulize yaliwa. Omuntu omuwulize ye gwe awulira ekigambo kya Katonda n'okiteeka mu nkola n'okitambulirako n'osabira mu kikyo gwe muwulize gwe mukakkamu. Gwe omuwulize yaliwa ye gwe akwata Bayibuli n'owulira ekigambo ekiri mu Yosuwa 8
n'ebigambo ebirala ebirimu nti n'ekigambo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, naye ogenda kukisomanga emisana n'ekiro, emisana n'ekiro, n'ekiro n'emisana n'essaawa yonna okisinzirizeemu. Ekigambo bw'okisoma ekyo kyennyini kyekikuwa okusaba. Kakati okiraba awo oli muwulize, kubanga owulidde eddoboozi lya Katonda n'okkiriza okubeera nga osoma ekigambo emisana n'ekiro. Naye ekyo ky'okkiriza okubeera omuwombeefu era omuwulize ate kiyamba ggwe. Bw'obeera omuwulize era omuwombeefu ate gw'oyambibwa. Bw'okakkana ate gw'oyambibwa. Gw'oyambibwa kubanga ofuna emirembe. Abooluganda, buli bwe tugondera ekigambo kya Katonda, naawe eyalokoka edda okimanyi nti bw'obeera nga wakkiriza Yesu okubeera omulokozi wo naye n'otatambulira ku kigambo kya Katonda kye kigamba, oba toli muwulize. Opposite y'atali muwulize ebeera muwulize. Opposite y'atali muwombeefu ebeera muwombeefu. Omuntu atali mukakkamu ku sayidi eri wabeerawo mukakkamu. Kakati Mukama kyatwagaza ffe ekikoligo kyaffe kyonna kyonna yadde tuyina bye tuyitamu, naye as long as I have Jesus ebintu byonna byonna bijja kubeera weewaawo. Kasita nfuna Yesu ne mmala mbeera naye, ebizibu byonna byonna yadde oyita mu kizibu ki tewaliwo kimulema. Wansi w'ensi waliwo ekimulema? Jjo ne leero n'emirembe gyonna abeera bumu, tewali kimulema Mukama. Naye kyatwetaagisa ye humility, humbleness. We need the humility. We need that humbleness of Jesus. We need to follow Jesus. That is what we need. That is what it means to be humble. You read the Word of God. You meditate upon the Word of God. You pray according to the Word of God. And that is the will of God. Walking by the Word of God. If my words abide in you and you abide in me, you can pray whatever you desire and it will be given unto you. That is the equals. The Word of God in you and Jesus is in you. When you pray, you have the answer. Olaba nti bwe mbeera mu kigambo kya Katonda nga nkisomye, kimbeeramu lwakuba nga nkisoma oba n'obuwulize. Bw'oba tosomye Bayibuli ekigambo n'okijjawa, ogenda kuba na bigambo byo, era bw'onooba oyagala okusaba ojja kusabira mu bigambo byo. Naye ng'ate bwe tuba tusaba essaala eddibwamu y'essaala eri mu wiru ya Katonda. Bw'oba tosomye Bayibuli olina bigambo byo, era embeera bw'ejja ogenda kaabira mu bigambo byo bye bitya. Maama nnyabo nfudde nze, bannaye nze n'adda waani, n'addukira wa, nze era nze mbonaabona, era ndabye, era bannaye, era nkoze ntya, era na kino ekizibu kizze, naluli ekizibu kyajjira nze, naluli kiikino, na bino biibino, ate walabika waliyo n'ebirala, era naluli byantomera. Bino birabika biva mu bajjajja, biva mu bamaama baffe, ne ssenga wange yali ati. Olina ebigambo byo by'oyogera. Kakati wulira omutawaana we gufa. Okimanyi nti buli weeyongera okwogera ebigambo ebyo nga nabyo binnyikira, kubanga ekiva mu kamwako ekyo ky'oyogera, eyo nsigo gy'osiga, ogisigira obulamu bwo. Olaba bw'osaabaana olina ky'osaabaana.